nze ng'omuntu salifirinze effect naye ekinnuma bye bantu obutalaba birungi birimu ekyo kyendeeta kubanga ekintu kyendeeta kinene nange okunsinga. Twabanga n'abayimbi nga ba Mugezi Paul Kafeero, ba radio, baani, era twabagambanga ebigambo bye bimu. Ne tutasobola kufa olw'okuba nti abantu buli omu anoonya ekintu akumazeemu ate amaanyi kubanga music kuvuganya, business kuvuganya, life is a competition. Kati buli omu bw'alaba kyayagala okugamba ekinaakumalamu amaanyi competition yeeyitewo akikugamba. Nolwekyo kati bw'otunuulira ekyo enkya n'otakola aba kuwangudde. Kakati ebintu ng'ebyo obagwako music bubi kiki si byo bimalamu amaanyi. Ekimalamu amaanyi next generation efunye eki kubanga kyenkola kiri beyond my lifespan. Kati kyo kyembalwanirira ngambe nedda buno obulimba bwa kiseera abantu bajje balabe ekituufu then osanga wanaabawo ate n'omwana omuto apiikinga. Nze music okusinga gwe nayagalanga yali wa Mugenzi Elisha Mawomala. Eri abatamupiikinga naye nze yankolera. Era mu ntalo ze yalwananga tiyamanya nti eriyo nze gwakwata ku mutima. Era bwe ntambulidde mu kkubo lye nfunyemu. Maybe waliyo n'omwana omuto agamba nti nze ebyo bye bagamba si bye bituufu. Eriyo omuntu gwe nnyimba nekwata ku mutima gange nze si bituufu but I want this kind of music. So abo be bantu benfaako era nga nsaba namuntu bannamawulire muntukwatireko okukyusa endowooza eyo, muntukwatireko twawule omuntu ku product ye tusobole okusigaza product omuntu ne bw'alibanga afuddeyo. Omusajja bagandi waggwako ate ng'ofudde wano n'osirika kakati ensi okusinga tutambulira nnyo ku bannamawulire bakola kinene okutuinfluencinga. Naye music ono kyetuliko leero kyakwawula music ku muntu. Twawule music ku muntu leero tuli ku afrobeat kyetuli mu promoting abalala kyebabana bayita bad music. Ffe ekintu ekisinga okutusanyusa oba ekisinga okuneewunyisa nti leero bwe mba nakubuulidde ebivulu bye nnina bingi naye saagala tebirangira mu kino nti ebayo omuntu ng'ayagala the music n'asinga ng'ayagula Ronald Mayinga ku music ng'ayagala music wo abantu bangi naye nti leero midiya bakwano baffe bakitandika mu ngeri bwetyo ne babalamu abayimbi amaanyi olumu ne bamalamu n'abaana abalimbye that kind of genre amaanyi naye ate abaguzi ne basigalayo kubanga ffe obeera wawaka oba obeera otudde oli nakubira nagamba jangu oyimba embaga yange jangu oyimba eshuwa yange n'ogamba bannaye abantu abaagala music afaana bw'ati gye bali naye kye tubaguza ffe tugezaako okussa bannayuganda ku ttaka ffe tugezaako okussa music wa Uganda ku ttaka olw'endowooza gye tuguzaako. Olw'ensonga endowooza eyo si ntuufu. Gye mugamba no music yaggwako, nomuyimbi yaggwako, nomuyimbi yakola buti ng'ate abawagizi abasinga bakyali. Nja kuwa ekyokulabirako kya Mwagale Nyo Kisemakulu. Abantu bangi baatugambanga nti music eyo yaggwako. Naye bwe yategeka show ku Africana, Ssaabasajja Kabaka n'asiima. Najjala ku kifuko ekyo. Nza kimalamu essaawa nga 4. Kati midiya eyo yali esibiddeyo abantu abaagala that kind of music. Eyabasibirayo. Olwekyo nsaba twawulenga twagazise abantu products zaffe. Tumaketingenga ebintu byaffe bulungi. Music tebamuvaamu, music osobola okuwuula naye tebamuvaamu. Music abeera music atusinga amaanyi. Era nsaba abawagizi bange bonna gye bali bajje bave ku music nammwe mujje nga we muli. Waliwo omwami abuuziza nti ekipya kigenda kuba kiki? Ekipya tonnakimanya kubanga era kipya. Weewaawo era oyina kukiraba kuoluka kasi nti kino kyembadde ndaba kikadde then kino kiki kipya. Twongere okuzzaamu
music waffe amaanyi, tusemba promoters waffe amaanyi. Nsuubira nti ku mulundi guno tugenda kulaba tetukulabangako. Ekyenjagala okwogerako nti mukikirize, mukyeteekemu, mukimanyiire nti n'ebintu ebyamulemera byakami kitegeera nti ffe tusobola obeera eno nga temutulaba nyeeno kuba ndagambye ekintu ekibeera kyakkaigole tebakolaki tebamutembera naye abantu bootegekedde basobola otuwa miliyoni nga 4 ku mukolo just akulabe omuntu ono kitegeeza abeera akwetaaga naye nga tamanyi wakusanga. So naawe mubeera mumu abantu bootegekedde batwagala tebamanyi watusanga. Tusaba mutuyambeko nabo bafune chance bajje batulabeko wano kuserena baleke tuwanga ssente 3 tulagire eri ku mikolo. Nze mbasaba obuwagizi bwammwe nti tuli bakabi temwerabira abantu we bategekedde banonya watusanga tebamanyi wakolaki watusanga. Nzuno mbalezi baseboniranyabo bamukyala Lewis nga ndi influencer era nga ndi mukyala musuubuzi. Sasanye nnyo balaba. First and foremost, mbateesa bakozesa ennimi bbiri. Nze akwasaganya this show gye bayita Music Africa Night nga twafuna vision wamu ne munnange mwe partner omwami Hajia Kironde. We had a vision of celebrating Afrobeat music. Ng'omwami Sendi wabagambye tetwagala kiyita urban music. Genre eno tugyenyumirizaamu nnyo ate era musical tumwagala. Musical abaddewo for about 15, 20, 18 years. Abantu bano nga twagala tusikeza kulaba omukwano gutwawa tuguze kati because tulabye shows nyingi ezijja bano abaana bato abavubuka. So naturally we wanted to give that audience a VIP treat. Neza nnyo ku bivulu by'abantu bano either production yaabwe si nnungi nga weyandibadde, stage yaabwe si nnungi nga walina kubeera. So netugamba why don't we do it? Ne tubawa VIP treat, ne tubawa production nga y'amaanyi, sound nga mulungi, nga buli kimu omuntu ali wajja okubalaba agenda kulaba something new that they're not used to. We sat down and had a few meetings and tunabafulumya artwork because twali twagala kukigula bubugu. And ne tusalawo nti abantu bano abaagendanga mu bifo biri ebirala Bad Valley, Freedom City, Racha tubaleeta ku Serena. Tubawe VIP treat, red carpet, nga wajjanga, it's worth the money and also sound of music oyo. Awulira ekintu ekitali kya bulijjo nga kyabadde asuubira. So that is how we came up with Music Africa Night. Era abayimbi baffe twabatuukirira omu ku omu. We sat them down ne tubabuulira vision yaffe. Tulabe oba bakibayinga and luckily Mukama yatuyamba buli omu ng'akyagadde. Ronald Mayinga okusooka neebaza bannayuganda abatwagidde okuva twatandikira ddala okuyimba paka leero. Neebaza media fraternity ebadde promoting from day one paka leero. Ate neebaza ekyesusuba promoters baffe Ronald Lewis okuvayo ne idea eno kubanga gamazima gali nti genre yaffe eno abantu ebadde tendafuna kuteekebwa bulungi nga bwagambye nti olumu nga tutegeka naye nga tugulamu omukono ogw'amaanyi era gwajjeeyo nga tulina audience yaffe ndowooza ate yali yagadde enteekateeka
esingako. So mu mbeera eyo n'avaayo era kuno tubasuubiza nti ennaku z'omwezi 24 Desemba wano ku Serena Hotel tugenda kuyimba, ndowooza okuyimba mu nnyimba gye tutayimbangako. Enteekateeka egenda kuba nnungi, sound egenda kuba nnungi, treatment egenda kuba nnungi. Natusaba abawagizi baffe batubeereddewo ebbanga lyonna babi mu fisa akadde mujje tusobole okubawa ekyo kye tulina. Ennaku z'omwezi 24 Desemba tugenda kuba wano ku Serena Hotel. Tubasaba mujje mulungi kubanga enteekateeka nnungi. Ebbanga lye nnyimbidde ndowooza mbadde sifunangako nteekateeka ng'egenda kwonga. Tulina abaana bato bangi abadde bajja naye era nga nabo baggwamu amaanyi nga balaba Afrobeat abulamu okusinziira ku kye baagala. Naye ate kino ekiriwo gwe mukisa gwokka omuntu ajja alaba ekikikula tutegeeza music waffe bwe tumukuba message ebaamu ng'erikiriya naye ndowooza ebadde buziba organization. Uno kyekyo ekiteredde kigenda okubaawo. Abamu batumanyi ng'abayimbi ba bandi ne mu lulimi lwa art bandi ndowooza byebintu by'ogatta n'ogatta ekita engoma biki ebyo buli omu agitwala naye nga kyalina bagita Afrobeat. Olwekyo mbadde nsaba abantu bajje basebo ne bannyabo tunyumirwe ate tuyiga ennaku z'omwezi 24 this December 2022 tugenda okuyingira emyaka emirala nga kikyo tukiyize twongera ate kuteeka music. So I have experience in events because people we are Nigeria, we are Uganda, we are Jamaica. So events siri mupya nzibadde for quite some time. Naye erugenda bera event yange esoose as a solo person. Nga bweshobora kugamba nti nina passion for music. I can literally sing their music. Nsobola yimba ennyimba zaabwe buli muyimbi ali ku line-up yange. Sikigudde mu mugwi bulijjo vision ngirina but I needed to give it time. Nga olaba nti omukyala wafuna olubuto alukuza myezi 9 n'amuzaala. So vision yange nagiwa obudde naye saagala nkipapira. Ate nga wogambye nti lwaki ntegese wano nkunnyonnyodde nti ekintu kye tuyinza okukolera artist ava e Bulaaya lwaki tukikolera artist owa wano ate nga they have good music. Abantu bano edda be baali bayimbiranga that time abamu ku bo they were not well off naye kati abamu ku bo bali well off. Kati wolaba abagagga nga Mwami Hamisi olaba abagagga nga Kirumira tosobola kutegeka show n'omugamba nti kutwalako Bad Valley oba Freedom City. Naye w'otegeka show n'omugamba nti eri ku Serena genda kuwa VIP treatment. Aba kimanyi security olina, aba kimanyi sound mulungi, production mulungi. Ekintu kyengenda okukola si kya bulijjo. I want to guarantee ekyo kiddamu nti ekintu kye tugenda okukola mu sheeno si kya bulijjo. Production yaffe ya njawulo nnyo, stage yaffe ya njawulo nnyo, abayimbi baffe bagenda kujja nga bambadde bulala nnyo. It is not that bali abayimbi be muli used to ab'egyo emyaka. It is going to be very, very different. Njagala nkole ekintu but this show it is annual. Tegenda kukola mu mwaka gwokka. This is my beginning but most definitely not my end. Ate ekinaddako kigenda kubeera much bigger than this. So I promise you buli faani wa buli muyimbi ali ku poster agenda oyimbako eno show you won't regret. I promise. Ekyasazeewo kino ekifo njagala kuwa abantu experience nti bagenda eno show yange esoose bagenda kujja bagambe wa ekigambo band music obeera okyusizza buli kimu era nga wekugambye nti we are celebrating Afrobeat nti buli muyimbi aliko eno line-up music we ari memorable. So tugaseemu
winning and everything to bring togetherness. I think we have outgrown. Tuli bumu ffenna wamu kubaze we nagendanga okumiitinga sekino tebandaga nti waliwo obukuubagano ate era ne bw'obanga weebuli tujja kuva ku stage nga ffenna tuli basseruganda nga ffenna tukwatagana nga tukoze muntu omu kuba tugenda kuba tukola ffenna ya in ya out katonda tuwadde obulamu ogambye nti olina kyobuuliza nti nziza kufunamu ssente empitemu ndabika yonna badde enjogera ogwasoose tewabulidde bulungi kino si kya ssente. This is a vision. I'm trying to put vision yange ne partner wange ene sente ne wezijja tekibazibiri naye ne ssente nabazo tuzaagala era bannayinga kanjogera ekyo ssente munyaabe mugule tiketi n'emmeeza temunswaza abasajja bali wano banja kyayibuuzi naye essente yesipaali tugyagala era yensonga lwaki tukola naye televisioni yaffe twagala tugiwa amaanyi tugizaale tuli mu gizaala kati so either way tugenda kikola kigenda kubeera massive.